kilogulamu emwe ya vanilla yagulanga emitwalo 43,445. Obudde buno kilogulamu emwe ya vanilla egula emitwalo 2,972. Kakati ngoddira giri emitwalo 43,445 ng'ojawulako emitwalo 2,972 wasigala emitwalo 40,968 ebalance abasigaddewo. Vanilla katale k'ensi yonna tagwanga bbeeyi nga nakati ebintu abantu bebasinga okulya ebya junk foods bifulumira mu vanilla. Mwabalima vanilla kyekyabaawo mu 2000 babanga agula mitwalo nga mitwalo si mutwalo naye mitwalo mu 2025 kyekyabaawo ng'okyawagira gavumenti eno tyeveewo. Wuliriza bulungi. Kati twebuuza ani atwala ssente z'Abannayuganda emitwalo 4,978 yazitwala? Omuntu anatuusa kugambye nti lime mwanyi ogimutwalira embalala akugula 1000 mmeka yamanyiza ajja ku katale k'ensi yonna. Takuwa omukisa gwe kumanya ssente mmeka eziweba ku katale k'ensi yonna gwena kumanya 13 zakola ki? Ngovayo ga tubonga nawe katugende mu maaso. Vanilla tagwanga bbeeyi atwala ssente zino ku buli kilogulamu emwe ya vanilla ye mukulu Salimu Sale ezo yazirya. Yagenda kudondolera ku bbeeyi eya wansi nga gula emitwalo 29,772. Ye atemu era atundire ku bbeeyi eya waggulu kuba ate ene bbeeyi gye balinga batugulirako ate bosi gye batundirako wabaguza emitwalo 43 jajja kutunda ku mitwalo 5 buli kilogulamu. Zine sente nga yazitwala bwe bate batufuula abaavu ti bwe baba batugula bagenda kutudondola ate bwe baba baguza abagula ebintu ebyaffe bo ne babitunda ebbeeyi. Kyekigenda okubeera ku mmwanyi nti emmwanyi bajja kutuuka nga bagitunda siringisi kilogulamu nga bagitunda nga bo bagigula siringisi nga 5 naye nga ate bo basigadde bagitunda ku bbeeyi eri katale k'ensi yonna naye nga gwe tolinawo ogiyisa. Bannayuganda ebyo mutamanyi kati nga tudda ku bikajjo bafulumya etteeka ly'ebikajjo erikakkanya ebikajjo okubiteeka paka wansi ne bagamba nti buli ttani ya bikajjo emu egenda kugulibwa emitwalo 5 so nga yali egulibwa emitwalo 25 nga ligyoni y'ebusoga emaze okwennyululayo mu bwavu nga ne gavumenti tegiyambye ng'abantu bennyini bo be balowooza ne bagamba bino ebikajjo birimu akasente katubinne ku ttaka lyabwe. Okitegedde ekintu ekyo. Kakati obagiza ku mitwalo 5 nga bagijja ku 25 emitwalo 2 ku buli tani y'ebikajjo mu busoga omuntu nga tasobola kugifuna. Kakati nga tugira tubala Bannayuganda bino mutagala kuwuliriza buli tani ya bikajjo efulumamu kilogulamu 115. kati katudde kilogulamu emwe ya sukali tugiteeke ku 15 bwadde yo 15 ebirusi 10-15 zigenda kuwa emitwalo 57,15 emitwalo 57,15 bongamba otya nti ate omuntu w'ebusoga yalima ebikajjo byo ku ttaka lye nga na buli kintu kyakozeseza kyegwe ttani ogimugulako ku mitwalo 5. Nga tukyali awo lwaki enzannyo obuntu buno bubiri waggulu agambye akwagala ng'oli muki ng'oli mupakasi ng'oli muddu ne wootadde amaanyi ne effort azakulaze nti gwe kyolina okugyamu ebbeeyi tayagala amanye ebbeeyi eyo gifunye otya alina kukuumira mu kizikiza ng'ofuna kyolo yaafuna kingi ekitegeeza amanyi tekikuwa bw'oba ng'oli muntu agoberera enfuga gye batufugira ku mpapula secret bwe babikula eno neggwako nga babikula eki bwe babikula eno neggwako nga babikula eki baana ba taata kamalize kawudiyo kanutandikira tolo liyali 5 nga gyogulako omuntu ebikajjo bye tani ennamba. Kakati omuntu atunze tani ennamba gulowooza abagirime kuyiika zimeka kale katugeze waba alina yiika emu ey'ebikajjo muvaamu tani mmeka katugeze mugenda kuvaamu tani 3 muyiike emu abirididde emyaka ekitegeeza agenda kufuna emitwalo 15 ataddemu mmeka ebikajjo aba alina kubitema. Sajja bayina emboosera z'emitwe abateesagana amateeka n'ekisinga okunnuma nti etteeka ly'ebikajjo lyagenda okuyitanga kadaga ye sipiika tafa nayo ewaabwe gye biva ne nga talumiriddwa munansonyiwa okubatwala muyinza okuba nga si bwe mwagala okuwulira nati bye mulina okuwulira kuba temulina budde bunoonya kubiwulira kati ffe abalina obudde okunoonya okumanya ebyo kitukakatako okujja gye mulinamu tubamanyise nga bw'osanga kuyimbira enaala emuwoye odda mu bidde byaffe nogamba ngenda kumulinnya ki emigere abawangatto lwaki omusajja akoleze nti mwanyiiyawe manju uyo mukadde kale taweza yiika oya mwanyi munansonyiwa nte ngeresa bugeresa bukiro bumanyi obuvaawo alina okubuvuga butwala embalala nga ne transport kwatadde mu bukiro bw'emwanyi mwete zibuvaamu awo we tuli ng'omuntu ajja gamba nti enaala emuwoye
we twatuse tetukyali mu budde bu discussinga bizibu kuba tubi discussinze ebbanga n'ebbanga we tuli tunoonya solutions to the problems tunoonya biki biyinza kujjawo bizibu olw'ensonga ebizibu tubyogeddeko ebbanga neki nze jjaka kati ne bwe tuli ku platform yange nnoonya solutions to the problems wano wenzija njagala oteka ekintu kimu mu mutwe nti buli wabasi womulaba mu maaso go manya olina omulaba asooka kanyongera okugaziya obwongo bwe tutunulira maapu ya Uganda kuliko regions ez'enjawulo ne tugenda comparinga ku regions bbiri nkuwa ekyenjagala okutangaaza region ya Buganda ne Western region eriwo esinga obunene naye gwe okimanyi nti Central region erina abaka 91 Western region entono ku Central region erina abaka 21 kikuwa ki mu mutwe gwo nti ayagala wa yes kyova olaba Central region enene abaka tulina batono Western region entono ennyo ababaka erina bangi buli we naalemu asala mu maaso g'omukwatire ejjambiya nkiddamu ekyo sikkirizibwa kukyogera naye waliwo embeera bagenda okutuuka ng'etusindiikirizaawo nze embeera kati yansindikiza kubanga ntambudde fesi njibise nkulekera linnya bwokera ku makyanga onoonya jjeke naye nga jjeke kugenda okubuuza nti olabyeko ku jjeke nga gw'osomye erinnya ku mugongo naye nga fesi ogikola ki mbeera yensindiikirizaawo tugenda tuka ku mbeera ng'ekusindikiza nga wenaalemu bw'ajja ku mukolo kibakakatako situwa obutabe mu muvire mumulekerewo olw'ensonga ye omuntu omu afuna obukadde 10 bwe yayimira mukasa n'okumulonda ng'ekkubo lyoyitamu litunula nga liri lyempiseemu nga nzija bagambire ddala lwakuba kuledde ekisaati n'2,000 kanyongera okubatangaaza lwakuba mwagala ebyamangu naye ebyamangu bigenda mangu ate kambabuulire kyokoze leero ekyo kigenda kubako ekizimbulukira omubaka ono akuwa 2,000 okulonda naye kigenda simbulukira mu palamenti nga naye bamuwa bukadde 5 eteeka bayisewo buyisa naye asike businga gwe wasika obusise 2 gwe wasooka okulya enguzi n'omubaka gw'oliko alidde enguzi naye nga gw'olaba nti ampadde 10,000 meka kambabuli akantu kamu singa omubaka akuwa 5,000 akuzibya omumwa okumubuuza nti lwaki mu ddwaliro temuli ddagala mulina engombo gye mugamba mulengeza abakulembeze tebaba bitibwa nze jjeke I myself singa kituuka nga nina kukutegeeza ku kyolina kukola nja kukikutegeeza nazi kuno gwe muyita MP yalinga mubaka ng'akimu obubaka eno n'abutuusa waggulu bafuuka bakozi ba mirimu ebifo ebibaweebwa kati bali ku mulimu era okumujja walina kukutta lwaki omulemesa ekifo olw'ensonga ye gyali diirwe ekutuka gyasemeza diirwe ekutuka gyasemeza diirwe ekutuka gyasemeza tasobola kwogera nti emikono gyenva ekkubo bbi emikono gyenva teri ddagala baana ba taata his excellency oba Kyagulanyi Ssentamu akugamba nti eno enkyukakyuka gye tulimu togirekera mukulembeze nti yagenda okugireeta nedda tokirowoozaako nze naawe fe bagenda okuleeta enkyukakyuka nze alime emmwanyi ne bantuusa ku eryessa bw'alima vanira ne bakutuusa ku eryessa gwagenda okuleeta enkyukakyuka lwaki kiri bwe kityo mwana atata nokamba nyumizeyo akantu kamu mwenna abali wateri muntu ayinza kuwa mukisa muntu amulemesa wajja 10 oli omubaka waatudde naddala bano bafa ababbaasi bannaffe ababbaasi diirwe ejja gyakutula diirwe ejja gyakutula diirwe ejja gyakutula agenda kukufiirako naye mbabuulira ekintu kimu mubeera ku nnyimba z'omukulembeze nga munyumirwa kuzina ne temuwulira makulu galimu omukulembeze agamba nti obukulwa nga bwakuŋŋaanye tulinda kyokufuuka obukolwa tulinda kyofuuka obukolwa kumwani amanyi enkuyege zikozesa amanyi kyokuzimba ekiswa naye nga basobola okugamba otema ekiswa enkuyege zekizimbye n'olemerera okitema mu lunaku olumu naye enkuyege yenkanawa bantu mwe enkuyege yenkanawa gwe omuntu ali emmere akwana omwana wa munno asobola n'okulwanira ebyobusika bya kitaawo noba nga tusobola kugera nti ekamwa tugambe nti ekimala kimala you people bannayuganda banange sigenda kwefuula mulungi omu ebiseera ebisinga kati njogera kyolina okuwulira sogera kyoyagala kuwulira lwaki wetugenda singa mukola ensobi nakyemanya ne mwongerayo omukisa gumu mugenda kutuuka nga n'okufuluma mu nju omala kusaba lukusa nti sebo wekitiibwa ngendeko wabweru lwaki njogera bwe ntyo
bwebanga emwanyi gy'olima ku ttaka eriryo nga n'amaanyi g'okozesa gago n'ensigo gye wasimbanga yo bakuyiyiza sana nti kati bwe kuba kugitunda sobola n'okuba ne layisensi okutunda emmwanyi gwe gye walima ogenda kuba tokyalina bwogero mu kitundu kyo. Nziza ku solution ngenda kwogera strategies 2 tweyambye tutya ebintu bino bigenda tambulira mu bintu 4 tulina obumu n'okwenyigiramu tulina protest vote n'eggaali kamalirize naawo nga tetuli bumu tekyo tusobola kukola nekituukirira bano singa tebabadde bumu singa no tebaliiwo ne wabandi badde obumu nga tebenyigiramu era singa tebakola ki etegeeza ebintu 2 bitambula 2 obumu n'okukola ki n'okwenyigiramu bwe babadde obumu ne bagamba naffe tukole ki tugende buli omu n'akwata mu busawo naawe emotoka amukole ki amuleete nzize ku kye bayita eggaali ne protest vote. Eggaali kyekibinja ky'abantu nga bakkiriza mu kirowoozo kimu nga balina ekiruubirirwa kyekimu nga bagala kutukkiriza goola etya eyo gye bayita eggaali. Munewo muli bakikumi ng'ebirowoozo byanjawulo eyo si ggaali olw'ensonga temulikkaanya. Sijja kulwawo nnyo nze ku kigambo ekiyitibwa protest. Protest kitegeeza kulaga butali bumativu then enyongerako vote ya kalulu kati kantu tugenda mu kalulu ako okulaga obutali buki naye taata tugenda kusobola kulaga butali bumativu ng'oli omu ne bw'oba oyagala nnyo kituzizaawa ku bumu n'okukola ki n'okwenyigiramu tiwe tunaabeera omuntu omu nga tuli bangi ne twenyigiramu tugenda kukola eggaali. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'ayogerako bwe tumala okukola eggaali tugenda sobola kulaga obutali buki oyo Kawempe ndi victim ajja kunemesa otukkiriza emirimu emirala naye lwaki kwekyawa notuka n'ogamba ng'okuba embooko weenaalemu yayisawo nga teri amukubye nze olwedi lwaki onkuba nzizisa musango ki? Baana ba taata tulina okubeera omuntu atya tulina okwenyigiramu tusobola okukola eggaali egenda okukola protest vote. Kamalirize ne kano mumpulirizeeko wuliriza bulungi mumpe ku matu maama kalenda eno gyokutegenda gitukiza kalenda kalenda eno gyenkuba gyentambuza buli wengenda nkalembudde nawawerako busiya wawawawa nawasigadde guno nagwewa kyobola amanyi valu yange kati eri wano nga otegeera kyenjogera naawe omusikola ki sisobola naye bwe tubeera abangi bwe tukola ki kyobola banva jenis gye wano nga teka banatambula nani nange kalenda neriko ebigambo bino biri mu Luganda ne mu Luzungu banamukisa mujja gifunako abaana babasobodde kantandike n'Oluganda olwaffe olwa bulijjo kuliko kanoonye kalonde kakuume kalangirire ate kabanje mu Luzungu ne kagamba nti mobilize vote protect your vote announce victory and claim for victory kandi menye mu dakika 3 nve waggulu ziza nobe nnyingi okanoonya sigenda togera tambula mukubo nti nonya kalulu nga anonya ssente tetwogera kunonya kalulu kyekino sango weenaalemu mubuuze gwe bw'olima emmwanyi eyo tatabana gye bakuwa emitwalo 10 nga bampa emitwalo 3 omala omubuuze nti nze amafuta genyola kulita bajinguza 10,400 olina woganywa ku 13 nkwegatteko nti ssebo omwana wange wemuweerera banzijako emitwalo 5 wenawo womanya ow'emitwalo 5 negatte ku saidi yo singa amaliza nga akulaga nti etalina waabijja mulagira nti olina kunzira ku muki kimumala okujjako nga tategeera etegeeza wegasseeko omulala n'omuki n'omuki olwo tuweze bangi bwe tumala owera abangi tutule nga bwe twatunula ewa Nalukoola tugende tukamuwe tukalonde Septima nga bagenda kubbako kabalemerere bakalekaawo nga bo balabe basoma olusabu lwe twamanya polling station we yali era ne kabalemerere okukola ki ekitegeeza wonna amala okukanonya tugenda kalonda mu buki bwe tumala okukalonda mu bungi wano ewali teeke ino wano mukuuma akalulu ogenda mala okulonda bakugambe vaawo bala ebigere 10 daawo ate ovudde mboli mitazo iwe balondera wooli talina lukusa lukukola ki bw'oba olina akantu akafaanagananga kano manya omugaso gwako leero kano kyobola batu bagamba nti buli omufuna akawunti TikTok, X n'ebisigadde nti akantu kano mu budde bw'okukuuma akalulu ojja kuba oli naye nga nako kakuliwa etegeeza nti ali emukolo ndaba ekigenda ewuwo ali ejinnya ndaba ekitambula ewuwo nali Masaka laba ekitambula ewaki
eno ekyatukuumidde waggulu mutaka ono tamulinako magezi tutegere omugaso gwa mutaka ono muva kugenda ku imo okuddeyo okwegamba obugambo obuwoma sweet baby biki tulina tugenda okutuuka ngono omutaka nawuta olwalwana utasobola kulwana mumwa nkiddamu tuve n'ebintu nga tumanye emigaso gyabyo mukuma akalubo banabeera wano nga tuli 10 nga namutaka ono aliwa nebanagamba nti va mugenda kuddawa muveewo nga muddawa mujana tukomugenda egwe wotugoba twavudde balonda kati wano tugoba tubadde otugamba ki bwe bana basatu nga muli bitano bagenda kudduka etegeeza akaluko otandise ku ntandikwa yokukakola ki yokukakuuma kataase mukwongerawo bokisi zitabaddeewo n'okulonda obulwe 10 nga tebubaddeewo tumalize tugane katusigadde wano waliwo okulya n'okukomba essowaani wano okwerangirira kwe kuno singa ekyugu polling station yano baga nti Kyagulanyi alidde funa embuutu n'eŋŋoma tandika ojjukuba oba wali mukayimenti alidde gijjeeyo oba wali awaddeko nti alidde nti gijjeeyo kati tusanga polling station mu kitundu nga tuzinanga emu gye batazina gojja otugamba enkya nti yagaanye tegeeza neerangiridde era ntwalina okunoonya okumanya emukono bakoze batya emasaka bakoze batya ejjinja bakoze batya singa nesanga ejjinja polling station ku 10 ekinana zizina ebusiya ku 10 ensanvu zizina kati kwe jangu otugambe nti ssebo 2 bazinye wano we wasembayo buli tali center tali center webakabalira mu ekyo ekitundu awo tugende tugumbewo wabweru nga bwe twali emakere twatukanoza akabala ne bamugamba ekiri wabweru ogenda tubula ogenda okuyita bw'oba osobola kale sima ekinya wansi awo obulireyo wano nkabanja gwafuluma omuntu ogenda kumbulira byolangiridde byebyo byenajje nonze gyenvobera gyengoberera ero strategy gye mulaba wano enalukolo okuba mu parliament eno era netuyamba nti yaggira mu kitete practical mu Luganda kibaki mu bikolwa yaggira mu bikolwa era yalaba nalukoola eno gye bayita protest vote era yentandikwa yaki kyobola bakalende yange gyentambula nayo ne basitike baako ebigambo ebiriwa bwe mmala obikusomesa nkulekera omulimu gw'obisomesa omuki omulala so tulina obakana n'eri eddimu nejjukira bino pulezidenti yasembye abikugamba gw'atya okufa atya okusibwa atya okukubwa genda olime mulinga wano wakulemye ne remind you eddembe terijjira abo bakaaba balwanira lirwanire nkiddamu eddembe terijjira bakaaba balwanira liki lwa Katonda n'ensi yange